Katinga Anita Among ne gyebuli eno tagenda nga maaso na kubanga alabwako mu lujjudde oluvannyuma lw'ebintu ebyagenda maaso n'okubanga bimutuusibwako abawanvu n'abampi bwe bamusalako emmotoka ze ne zigenda maaso n'okubanga ziboyebwa n'ebintu ebyenjawulo ne bigenda maaso n'okubanga bikwatibwa byonna nga byekuusa ku buli bw'enguzi. Kati nno baawe Hashim Moses Magogo Honorable ow'Ebudyope eyo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 June 2026 avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera ng'abitadde mu buwandiike wabula ng'ebigambo bino birese bannayuganda nga beekunkumula abasinga nga beesansabaga mu busungu obw'ekika ekyawaggulu era obw'ekituyi nga beebuuza kiki ekibagudde wa Anita Among okuvaayo n'ayogera ebigambo ebifaananako bwe biti. Omukulu yeekutte akatambi oba yeekutte ekifaananyi ng'ali mu nnyonyi y'eggwanga erya Uganda giyite Uganda Airlines n'agattako obubaka obadde bugamba nti ayagala nnyo ennyonyi ya Uganda nti buli lwagituulamu kiwulikika nga ddala munnayuganda. N'agenda maaso n'okubanga agamba nti yeebuuza oba kisoboka ennyonyi ya Uganda okutandika okubanga evuga abantu wabula ng'ebavugira mu Uganda. N'agamba okugeza ne bavuga okubajja mu Arua, ne bavuga okubajja eggulu, ne bavuga okubatwala mu Arua, Gulu, Kidepo, Soroti, Mbale, Jinja, Masaka, Hoima, Mbarara, Kabale, wabula nti ng'ebavugira ku ssente ezisoboka kwegamba emitwalo nga 3 aga Uganda. N'agamba kubyamu akafaananyi ng'ennyonyi ya Uganda etuddemu abantu 50 ne batwala okuva Kajjansi, Mbarara, Kabale, Hoima, Kajjansi, Jinja, Mbale, Soroti, Kajjansi nga kyekirowoozo Honorable kyalina. Wabula abantu bwe batandise okuba nga bamutabukira kyakoze kwe kwongera okulambulula ku kiki kyalowooza era n'ekirowoozo kyagala kigende maaso n'okubanga kiba. Awandiise n'agamba nti we are all thinking with data and research. Why not conduct a proper research to inform decisions? If you cost the many vehicles that move with 1 or 2 passengers from Kampala to Mbarara and the fuel they consume, the pollution, the man hours lost, the traffic jam, the accidents, the wear of the roads, the lead cars, etc., it may not be for all but those who can afford. N'agamba nti twandibadde tulowoozaamu nga tutunuulira ne data n'okunoonyereza. N'agamba lwaki tetugenda maaso na kubanga tukola kino. N'agamba nti w'otunuulira emmotoka ezitambula nga mulimu omusaabaze omu oba babiri okuva e Kampala okugenda e Mbarara n'ebitundu ebirala bigenda maaso n'okubanga emmotoka zino zinywa amafuta mangi n'okubanga zoonoona embeera y'obudde. N'agamba traffic jam, accident ez'enjawulo wamu n'enguudo okubanga zoonooneka. N'agamba kati okuvugiranga mu nnyonyi oba abantu okubavugira mu nnyonyi yalowooza kyekirowoozo ekijja okubanga kisinga. Wabula nga YouTube channel yagaliwo twongedde okubanga tudiginga deep okwetegereza ebigambo bya Honorable n'okubanga tubaako we tukutunuza. Mu mwaka gwa 2022 oba 2022 eggulire lya The Daily Monitor lyafulumya amawulire agaali gategeeza nti 1% of working Ugandans earn above shillings 1M. Wabula ne bagamba nti nearly 50% of the 22.8 million working Ugandans earn less than shillings 150,000 according to Bank of Uganda Financial Capability Survey. Mu mwaka gwa 2022 banka enkulu eya Uganda yakola research n'ekizuula nti ku bannayuganda abakola ekitundu kimu kyokka ku buli 100 be bafuna ssente eziwera akakadde n'okwambuka, as in 1% be bayingiza ssente akakadde n'okwambuka. Wabula ne bagamba nti ku bannayuganda obukadde 22 abakola ebitundu 5 ku buli 100 tebasobola kusasulwa ssente ziwera mitwalo 15. Kati ne tubuuza bawa speaker oba bawe yali speaker Honorable Hashim Moses Magogo mu kugamba nti ayagala bateekewo ennyonyi
nga bannayuganda bazisasulira emitwalo 3 nga zibavuga mu Uganda ategeeza bannayuganda ki era abafuna ssente mmeka buli mwezi era ssente zino bazikola wa nga ne research yennyini nkunyonnyodde butya bweraga naddala ku line ey'ebyensimbi ne Bank of Uganda bwe yakola research byagenda maaso n'okubanga ejjayo wabula honorable wayogerera bino nga mukyala we ne gye buli eno akyayongera okubuuzibwa kajjogijogi w'ebibuuzo ku butya bwe yafuna ensimbi 1000 ezazimba amayumba amanene gakali kwoleka wamu n'okugula emmotoka eyali ebalirirwamu obuwumbi 3 ekika kya Rolls Royce wabula gye buvuddeko bangi batandise okugamba nti Honorable Hashim Moses Magogo yali wakubeera nga akwatibwa ku nkoona ku bukulembeze bw'omupiira mu Uganda oba ekitongole kifufa wabula ennaku z'omwezi zaali 27 Maayi yavaayo n'agamba nti tewabaawo babatiisatiisa tewali muntu yali avuddeyo kubanga amugamba resigninge oba ave mu kifo kye oba entebe ey'obwa president w'omupiira mu Uganda. Bino yabyogera wali ku Sheraton Hotel obaali celebratinga abaana ba Uganda Cubs abaali bakava mu pakeze za Africa n'okubeera nti baali baqualifyinze okugenda mu World Cup owa under 17 we yayogerera ebigambo ebyo n'agamba nti tewali muntu yali amuyise era tewaliwo ku resigninga konna kwali kugenda kubanga kubaawo wabula atera mukadde ke kamu bw'ekitunuzamu n'okiza emabega ekifaananyi Honorable Magogo kye yataddeyo yabadde ali mu nnyonyi ate ennyonyi ya Uganda Airlines wabula gye buvuddeko wakati we baali bakutte Speaker Anita Among nga bagenda maaso n'okubanga baaza amayumba ge amawulire agaali gavaayo gaali galaga nti baali bakutte passport ye ne passport ya Honorable Hashim Moses Magogo baawe kati essaawa zino Honorable bw'abanga yekutte ekifaananyi ng'ali mu nnyonyi aba tasiiga busizi kifaananyi na kusekerera abo baali balowooza nti baali bakutte passport ze ate abandi ne beebuuza nti Honorable yabadde avuga alagawa oba yabadde mu nnyonyi ng'emuvuga emutwalawa wakati ku byonna ebiri mu kugenda mu maaso kati nno ekyo nakyo ng'okitadde ebbali Honorable bwe yawandiise yagambye nti affordable rates like 300,000 Uganda shillings nti ennyonyi ya Uganda Airlines ebeere nga etuvugira ku busente obutono obusoboka emitwalo 3 kati gwe mukwano gwange alaba video ekigambo affordable rates like 300 Uganda shillings 300,000 Uganda shillings kikwatagana n'ensawo yo ddala emitwalo 3 busente butono obusoboka oba wano abamu Honorable Hashim Moses Magogo bamulabidde ddala ng'agenda maaso n'okukudaala ne sekukudaala yenna bakira bino byonna nga Honorable Moses Magogo agenda maaso n'okubanga abikola bawa Speaker Anita Among oba yali Speaker ne gye buli eno Speaker Anita Among oba former takubwako kya mulubaale talina wali mu public mu parliament tajjanga era ebigenda maaso mu bulamu bwe ne gye buli eno era asobola okubanga abimanya yebbaawe yennyini Honorable Hashim Moses Magogo awo nga tutanduludde ebigere ne tubijjawo bino byonna nga Moses Magogo agenda maaso n'okubyogera abasawo ne gye buli eno bakyalaajana ne sekulaajana yenna beegayirira gavumenti bagigamba nti afazaali teyandigenze maaso nakubanga scrapping off allowances ezibadde ziweebwa ba intern nurses and intern doctors oba abantu abamaliriza okusoma obusawo nga bali mu kupracticinga omwaka gwabwe ogusemba mu malwaliro ag'enjawulo naddala aga referral mu ggwanga bano bavuddeyo ne beekubira omulanga ne gye buli eno bakyasaba
ojja kujjukira nti mukwano gwange gavumenti ebaddenga ewa omusaala oba akasiimo oba allowance eri abasawo aba practicinga wabula nga bali mu kumaliriza okusoma obusawo. Jjukira bano babeera mu malwaliro ag'enjawulo ne bayambako abasawo abakugu okubeera nti bajjanjaba. Driving those cars which we see, by the way we see those cars, you change them often. You think we don't desire them, my friend? The least you can do is just remember us. Remember where you came from. Why are you kicking down the ladders after climbing that far? And you remember when you are climbing up and you are putting on a skirt and there is wind. Okay, trouser also. We might see your nakedness. Up there is not safe. Not safe at all. So, 1976, the interns' money was given. The same thing. 2017. I'll come 2017 and go back to 1996. We went to His Excellency. We convinced him that increased salaries, let the medical officer receive 5 million. He agreed. Byo bigambo byomu ku bakulu abatwala abasawo n'abasoma obusawo mu ggwanga okuva wali mu Uganda Medical babayita Uganda Medical Association. Yes, omukulu oyo n'abalala bakyagenda maaso n'okuba nti beekubira emiranga olw'ensonga gavumenti yavuddeyo nejjawo allowances ezibadde ziweebwa abasawo abatandika obusawo oba abagenda maaso n'okuba nga bayambako abasawo abakulu mu malwaliro bayite ba medical interns. Gavumenti yagambye tegenda kuddamu kubasasula. Kati bakyagenda maaso n'okuba nga bawanjaga n'okweregayirira bagamba nti gavumenti yandigenze maaso nakubanga ekola kikolwa kino. Abandi batunuulidde ekyokubeera nti singa bano banagenda maaso n'okuba nga bongera okuba nga tebasasulwa obukosefu obw'okuvaayo bwe bw'okubeera nti omulwadde yajja okugenda maaso n'okuba nga abonaabona olw'ensonga nti abasawo bano abatuukirwako mu ddwaliro singa ogenda maaso n'okuba nti no tebafuna kasente ate bayinza okugendamu emize gy'okusaba enguzi n'okubeera nti bafuna ekisobola okubayimirizaawo n'okwebeezaawo. Bino byonna nga biri mu kugenda mu maaso. Bank enkulu eya Uganda yagenze maaso n'okuba nga ereeta cap oba okuteekawo enkomo ku nsimbi omuntu z'asobola okuba nga withdrawinga olunaku. Yes. Kati omuntu wa bulijjo oba omuntu okkirizibwa okubeera nti osobola kukoma kujjayo ssente obukadde 5 mu bank olunaku. Yes. Omuntu kati osobola kubanga okoma kujjayo obukadde 5 olunaku mu bank. Okategedde bulungi. Kati ate company oba business accounts oba corporate accounts basobola ku withdrawinga obukadde 250 bwokka olunaku. Lyetteeka eryakyusiddwa era ne lireeterwa banki enkulu eya Uganda. Gabagamba nti introducing over-the-counter cash withdrawal limits as part of the finance sector's e-payment strategy and in alignment with global trends. Bank of Uganda will introduce over-the-counter cash withdrawal limits effective 1st January 2027. This is in line with the shift towards digital financial services, which the Bank of Uganda has observed, characterized by customer preference for electronic payments. Effective 1st January 2027, the following cash withdrawal limits shall apply to all accounts held with supervised financial institutions. So, kino kigenda kutandika okubanga kiteekebwa mu nkola okuviira ddala omwaka ogwa 2027 January ng'ennaku z'omwezi lumu. Kale awo nno nga tuvuddewo waliwo omuzadde ono agenda maaso n'okubanga aweebwa ebimuli bye. Si muzadde kyokka wabula musajja muvuzi wa booda wabula avuddeyo n'awa abantu olugero lwe ku biki ebyagenze maaso n'okubanga bimutuukako
bangi bagenze maaso n'okubanga bamusanyukira n'okumusiima nti wamma gwe si muvuzi wa booda kyokka wabula musajja wanjawulo nnyo nnyini ddala omutima gw'alina ate era gwa buzadde ekitenkanika nabwekityo asaanidde okubanga aweebwa ebimuli bye olw'ekikolwa kye yagenze maaso okubanga akola. You can excuse eddoboozi lyange akaseera kano wabula tujja kubanga tutambula mpola mpola paka we linaagenda maaso okubanga lidda ku kkubo eggolokofu live mu ppanya gye lyayingidde. Banaye kano kagenda eri abazadde abatika abaana ku boodabooda. Nze kennyini olwaleero omuzadde mbadde nvuga ananyimiriza n'angamba ntwaliyako abaana tugende ku ssomero nzigireyo abaana bange oba ntwalire kati nze sitegedde baana bali mu sayizi ki enzo otuukayo ng'abaana batoototo bali myaka ndowooza nga 9 awo nga ku 10 awo bwe batyo nga mbateekako abaana nga bali fresh bulungi naye neewunyiza nvuzeemu katono maze okwawukana n'omuzadde ye agenze gy'alaze ng'abaana ngenza okulya akadde kasembe mabega kagamba ono ali makati masitula naawe ojja kunsuula nga ngenda otunula bwe nti musaidi mmira nga masitula otulo twalimu twansi yonna niŋŋamba nkoze ntya kati nenyimirira kanake mabega ne kagamba alisaamu ati goti omukono omukwate wano kati ne kayisaamu nenvuga mpola naye era bwe ntuuse maaso wali ngenza okulya ate nga nakana akemabega nako amaanyi galinga agakawedde nga nako kalinga akakooyi kati musajja wattu kyenkoze bupangisa muntu ku kkubo omugamba sebo nyambaako nkuweeyo kyenkuwaayo onyamba onkwatireko abaana bano mbatuuse gye mbatuusa ngenda kuvuga nkukomyewo era nga omusajja nga tutegeregana nga muwaayo kyemuwaayo nga abaana mbavuga bulungi nga olubadde okutuula bwati ku piki ono ow'emabega naye akabaddemu akamunyeenya naibo okirungi nti omusajja adde yandagiridde kyala abaana gye balaga bwe mbatuusiza ku kikubo kye yaŋŋambye wenkyamira nga mbagolokosa nga batuuse ewaabwe bwetyo olugendo lubadde kati abazadde mwebereremu ku baana bemutikka ku boodabooda abaana basumagira abakooye endowooza ku makya mubakeeza nnyo oba olaba nga ali fresh bwabeera ku ssomero aba ali fresh naye kati olutuula ku boodabooda ng'otulo tumutwala bannaawe mbeere beegendereza nnyo ku baana bammwe. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG.
Abasidi Omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze Abasidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.